abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba ku Dream TV, Alex Mukulu ne programu yammwe, abalungi be basinga obungi mu nsi yonna tebabalimba, naye ababi baba batono ne bakunga abantu ne tulowooza nti ekintu kyakabi. Waliwo ebyobuwangwa oba ennono oba bikolwa activities zikolwa ennono naye nga tezinnyonnyola ebintu bingi ebiyinza okukwataganyizibwa n'ebyobufuzi ne tulyoka tumanya wa we tuli ng'eggwanga oba ng'abantu. Kati kambawo example ey'omulimi. Nabagambako nga sinaba kuleeta omulimi nti emitendera giri ena egya revolution yonna oba gy'enkyukakyuka yonna ebeerawo. Ogusooka tuguyita Genesis nga bwe tukiri mu Bayibuli, kino nkiddamu era. Genesis entandikwa w'otandikira. Then revolution bw'emala okufuna weetandikira ne walyoka wajjawo mobilization, okukunga abantu, okugigoberera n'okugiwagira. Era ne bakikola ly'eddaala eryokubiri. Mobilization eyo bweggwa okukunga abantu n'olyoka oleeta kye tuyita maintenance, okukibeezaawo. Revolution gibeezaawo okumaintaininga abantu b'okunze ne batakwefuukira okuba maintaininga waba wazibu nnyo kubanga tebamaintainingika, baba balowooza bakideservinga. Bw'obalemererwa bo tebasobola kulemererwa, bakutwala. Era ekiddako revolution ebeera terminated. The stages nnya: Genesis, mobilization, maintenance ne termination. Kati weebuuze ekibiina ky'ogenda okulonda mu 2026 kiri ku ddaala liriwa? Kiri ku ssaaki? Ekibiina kiri ku Genesis? Kiri ku ntandikwa, kitandika butandisi? Oba kiri ku ddaala eryokubiri erya mobilization nga kikunga bantu bawere? Oba kiri ku ddaala lya kusatu nga kiri ku maintenance? Owulidde? Kulabirira abo abaaliwo mu Genesis ne mobilization. Kati okubalabirira, mwana awo waba wazibu nnyo. Bw'otobalabirira bakyukira ggwe, Ssekabwake weeyolera. Bw'obalabirira olina bagulirira oba kubba ssente basobole okubeerawo, obawe balye bakkute bakuleke okole ky'oyagala. Naye kibe ki byombi, amakubo gombi gaba goolekedde enkomerero, termination. Kakati mu kulima tulina emitendera mingi, era njagala kireeta mbabuuze ddaala ki ebibiina bye mugenda okulonda kwe biri oba abantu. Mu kulima osooka n'osaawa eyo stage, okwokya stage esooka. Bw'omala n'okola ki? N'osigula emiti oba enkonge ezigenda okukuziyiza okukola ky'oyagala. Eyo stage yakubiri. Eyokusatu n'okabala. Eyokuna n'oyanjala. Eyokutaano n'osiga. Ey'omukaaga n'okoola. Ey'omusanvu n'okungula. Esembayo ey'omunaana n'otunda, n'ofuna amagoba oba loosi. Kubanga namba munaana bagiyita number of completion. Kubanga yo bw'ogiwandiika omunaana bw'oguwandiika gwonna gwegatta twegamba ebintu byonna okyetoolooza bw'oti. Now, ebibiina weebiri era tubiraba.
bwe kuba kulima biri ku ddaala ki katugambe Nuupu bwe kuba ng'erina okuyita mu mitendera gino gyonna 8 okwokya okusigula okukabala okwanjala okusiga okukoola okukungula n'okutunda ofune amagobo baloosi DP eri ku mutendera kimu ebyo eriruddawa bakungula bali mu kusiga bakabala bookya okusinziira ku omutindo gwe baliko olwaleero ekibiina kiri ku stage ki singa tubadde tukigeraageranyiza n'emitendera gino gye tuyitamu okusobola okukungula ekintu ekijja okutugasa ng'ate ffe tukyesimbidde bali luddawo ebyo ebibuuzo nze byenjagala twebuuzenga awulidde waliwo omwami Sserumagga mutabani wa Sserumagga bannange naye sinnafuna kiseera kigendayo naye yakola kye bayita eddowoolezo ndowooza eddowoolezo kirina kye kigatta ku kulowooza okugenda ebuziba n'olwekyo abange tuubeyo nnyo olubu lw'ebigere oba kiri mutundu eno eddowoolezo lya mutabani wa Robert Sserumagga edda eyali theatre director wa National Theatre awulidde eddowoolezo bwe tubanga tubala bibiina UPC eriruddawa bigeraageranye biwe zino stage ennya eza revolution bw'oba tosobola kipimira ku balimi oba ku stages omulimi zayitamu okufuna okukungula awulidde bipimire kuno kati UPC bw'ogiwa genesis mobilization maintenance eri ku ddaala ki ebyo byolina okubuuza jeema eriruddawa omanye w'oyingiridde n'ekibiina wekiri mu bukulu bwakyo kubanga ebimu biri ku genesis ate waliwo ebiremedde awamu ebirala biri ku termination bwe kuba kulima abasinga tebannaba na kusiga tebannatuukayo bakyali eno bayokya basaawa bakola ki bakuula basigula enkongi oluusi nga ne kye banaasiga tebakimanyi anti baaguza ettaka oluusi nga ne kye bagenda okusiga tebakimanyi nti oba tunaagenda kulima kasooli oba ppamba oba caayi oba mmwanyi nga balinze batuuke wali wennyini balyoke basalewo nti okusinziira ku ttaka lino kaakati tusimbe ebijanjaalo bye okwanguya n'okusinziira ku bwetaavu waffe twanguye tusimbe ebijanjaalo twanguye tuleme kusimba mmwanyi kuba zijja tulwisa awo ne basalira waabwe naye ffe abalonzi okuggwamu obujega tulina kumanya stage ki omuntu kwali okitegedde ebintu byaffe ebyo singa tubiteeka ne tubinterpretingira kiki kye tuyita obulombolombo kubanga n'okulima kalombolombo waliwo ennima abaganda gye balima n'abalala abakyuli oba abalu nabo balina engeri zaabwe ze balima oluusi ennima ekyuka buli wamu kitegedde so ekirala ebikolwa ebyo activities nze nziyita activities naye nga bulombolombo obubaddewo kati ng'okusogola omwenge singa okiralandulula bulungi nnyo bwoti n'olaba emitendera gye bayitamu olina kyoyiga kinene nnyo okuva le bagira amabidde ne bagatema simanyi ne bagaziika oba bagaziika oba okwengera balinga bagamba nti bagassa ku kibanyi negengera
ne bagatwala ne bagasusa ne bagasotta ne bateekamu essubi ne balinnya bwe bamala ne bateekamu enkanja ne balyoka ate baguziika ne gumalamu ennaku nga 4 to ferment ne bagujjayo ne bayita omwenge omusu. Mu Bayibuli bali banywa wayini oba wayini kyeki mu Luganda kubanga omwenge alukaho naye ne wayini abaamu nenaalukaho nendowooza wayini mu ngeri emu oba endala gwandibadde mubisi naye situmanyi kale baagunywa ku mbaga n'abagamba nti ate nga guno omusu kale n'omwenge ogwo bwe guvaayo eyo gye baguziise guba musu. Naye bw'olaba emitendera gye bayitamu n'okyegeraageranya n'obulamu obwa bulijjo obubwo oba obw'eggwanga ojja kufuna ensi eno nti buli kimu ekiriwo olwaleero tulina okiyitamu, tulina okugoyebwa, tulina okususibwa singa twagala ensi yaffe okwegatta, tulina okugoyebwa. Ebinaatugoya tetubimanyi, sirowooza nti amenvu gamanyi agagoya nga gali mu lyato. Bakususa, bakugoya, ne bakusotta, ne bamala ne bakuteekako bye bakutaddeko nga bw'oteekako enkanja oba biki, ayinza okuteekako emisango, ekyo gyonna nkanja, ne bakuziika ovundemu katono olidde oveeyo ng'oli musu. Kakati n'okuyigga kyekimu. Singa ogoberera emitendera gy'okuyigga engeri gye bayiggamu Abaganda ensolo nti basooka agenda okuziga n'agendayo mu kasirisa ak'ekitalo azige ensolo mweri n'amala bw'ebaamu n'addayo mu kasirisa ak'ekitalo mpola n'ayita banne. Bw'ogenda okisoma bulungi ne kikugenda ebuziba bingi nnyo by'oyiga. Akasirisa ako taba musiru wabula aba tayagala kuddusa nsolo eri, nejjukira eri mu bikitoogo ebimu bikalu. Kale entambula erina okuba nga yabwegendereza nnyo. Waliwo ekiseera nga mu bulamu olina okutambula nga wegendereza mpola olyoka omanye nsolo kweri ku kizigo, then noddayo era mu kasirisi n'obaga nti aba kweri twasira embwa zimaguja nga bazaasira. Nabagamba nti embwa za mirundi 3, maguja, madongo ne malembo. Ezo malembo ne bazaasira. Ngezi nno za bbaluwa nazo bwe bazisa ekidde wano ne bagiga nti sirika tekivuga, bwe bagiga nti hayiriya ne kitandika okuvuga. Nazo training esebo bulungi olidde okutraininga embwa ezo. Sajja abo abamu baba tebaasoma na kusoma. Okutuuka okufumita ensolo nti ku lwakabaka, ku lw'amayiŋŋaanyi, ku lw'ebikya bwe kijja kyogerera kati naye nnyinza okunnyonnyolera omukolo ogwo gwonna kye gutegeeza mu bulamu obwa bulijjo obwa buli muntu n'obulamu obw'eggwanga mwe tuli. Nga mpise mu mukolo ogwo nnyinza okutegeeza eggwanga we lyakyamira ne we lirina okugolola tutereere. Naye buli kimu kye tuyitamu tujja kiyitamu ng'amawanga amalala gonna bwe gaakola. Tuleme kulowooza nti ebintu bye tugenda okuyitamu bijja kuba bya mirembe, bya bulungi, twarwana tekyali lutalo lulala. Gyeruli gyeziri zikyali ate zijja okusinga na zino obunene ze tulwanye fe abagamba nti twarwana. Gyeziri okuyigga okwo kutuyigiriza ebintu bingi, okukolera awamu, okugabanira awamu, ate nga buli omu okusinziira ku meriti ye. Ani yasoose okufumita?
yagenda ku Lwakabaka ennyama y'ebandala eyazze owookubiri ku Lwebikya naye ennyama y'ebandala ne ku Lwamayiŋŋaanyi ennyama y'ebandala ate ne Zimalembe zirinako kyezigabana ate n'onnyini ttaka alina kyagabana ku Lwakabaka oli gwalayidde ng'afumita ki ensolo. Ebintu ebyo byonna bikyatulemye tukaayana nnyo nti abazungu baatuggyako ebintu byaffe biki naye olwaleero ani yakuba ekitabo ky'Oluzungu ekirimu engero zaffe zonna nze nakisanga Germany ez'Abaganda zonna ng'ate azikyusiza ne mu Luzungu bakinzibirako wano abantu. Ebyo bye tulina okukola ne tukyusa obulombolombo bwaffe ne tubuteeka leero abantu bajja kitegeera beta nga kyokozesezza bakimanyi kiyita mu mitendera gyabwe era bakimanyi bakirabako oba bakiwulirako. Kati ebyo bwe bitulema Omujapaani ekintu talina kyatunda nga tekiri mu lulimi lwe nti akitadde mu Luzungu. Ffe buli kimu twagala kissa mu Luzungu. Owulidde bw'oyita mu ttawuni oba mu butawuni obutono oyinza okulowooza nti oba oli mu Amerika okusinziira ku mannya agali ku bipande by'amaduuka. Oyinza n'okusangako ebintu Kennedy Pork Joint n'ogamba ate Kennedy ajjidde wawano kuba ffe abamanyi ba Kennedy tubamanyi nga bapulezidenti ba Amerika naye engeri gy'otuuma Kennedy Pork Joint kale atuume naye nga tulina ebintu bye tusobola okukolaki amannya gaffe oga interpreting nga tuyomba mbu tulina Christian names tulina biki na biki naye amannya gaffe nago gannyonnyolebwe nti emikolo egyo okuyigga okusogola olubugo okola olubugo emitendera egiyitwamu ng'abantu bakola olubugo olwo ennyimba eziyimbwa. Kati olwaleero mbu Abajamani baatwala dda patenti y'olubugo kulusa mu motoka gaabwe. Olubugo teruvunza. Omuntu aziikiddwa mu lubugo ayinza okumala emyaka 2 ng'akyali nga bwe bwamuteekayo ng'azingiddwa mu mbugo zokka. Kati lwambalwa lukolwamu ebintu bingi nnyo naye emitendera gyalwo okulukola ginyonnyola gitya omwana owaleero asobole okwagala okusimba omutuba n'ogukola mu lubugo. Okuyigga kunnyonnyola kutya ebyaleero omwana omuto asobole okwagala okuyigga n'okumaintaininga ensolo ezo eziri wild. So n'ebintu ebirala bingi nnyo emikolo gye tulina egiyinza okukolwamu philosophies n'endowooza etuzza gye twagala okudda. Ebyo bwe bitaabeewo nga tulemedde okuinterpretinga obulombolombo bwaffe okubuleeta okubeerawo olwaleero okubeera ne relevansi olwaleero wateekwa okubaawo abantu abatuleetera ekintu ekyo nti akalombolombo kaffe gundi kalungi nti ye tukaleeta tutya okutuuka na leero n'enkya tuleme kalabira mu byemabega byokka nga bwe twogera nti edda tetwakolanga tuti ekintu ekireetedde abaana abato bano nnyo okubula si kirungi kwogera nti edda twakolanga bwe tuti. Omwana omuto olikimugamba ng'avaako mugambe nti Abaganda bakola bati oba Abakyoli bakola bati tukola tuti so si edda twakolanga tuti. So what happened? Obo ennyambala yaffe boarding owulidde n'ensaanika y'emmere yaffe bye bimu.
era bwe bigenda empola okubinnyonnyola ojja kulaba nga busuuti eyo Kabe Kasinge ye yakoppa ensaaniika y'emmere yaffe oba ensaaniika y'emmere yaffe ye yakoppa ennyambala. Naye n'eyo ennyambala eriko olugendo luwanvu ddala okuva omukyala lwatekamu akakooya akasooka paka lwatuukira ddala eno ku boarding n'ekitambaala. Byonna birina amakulu ga njawulo. N'olw'ensonga eyo waliwo abasomye inaafu obulungi okusobola okutukolera obulombolombo bwaffe obwo bubeere today because busobola era busoboka. Kisoboka nnyo naye bantu lwakuba twesiriwaliza mu kukoppa ki ebyabali ne twesanga nga ne Makerere tebayigiriza kuyigga. These are very important cultural norms, activities that have been proven by time. Therefore, it is our challenge to put them today. Buli kimu tukiteeka olwaleero. Engero eŋŋanda ezimu zirina oku advancingibwa zituuke leero. Waliwo ebintu ebitali mu ngero zaffe kaakati ninga weebiri. Lwaki tetubikolamu? Katugambe mobile phone. Kati oba oyagala oba toyagala weeri boda boda. Oba oyagala oba toyagala weeri. Kaakati engero zandibadde zikwatagana kino kyakulabirako nti anaatuuka amangu akwata boda. Aneewala emikwano asiiba ku simu mobile. Owulidde? Kwegamba twandibadde tuyiiya engerezo ddala ne baatisiti abasiizi b'ebifaananyi bonna. Bayibuli nayo erimu purobulemu. Tulina nayo okugireeta n'etusemberera. Abantu bawakana wakati w'abajjajja ne Yesu. Mpulira abantu abagamba nti bo babulombolombo Yesu mugwira. Yes, Yesu mugwira ne Muhammad mugwira, bonna bagwira. Owulidde? Naye ate bajjajjaffe bwe tubasookako ne tugenda nga tweyongera emabega, abo bonna ba Yesu wa Muhammad bonna bagwira. Manya si bajjajjaffe, bonna bajjajjaffe. Bw'otwala human race bonna bajjajjaffe bwe tuba nga twava mu Adamu ne Eve. Ate bo bajja batya okuba nga si bajjajjaffe? Singa nze nsaba okuva ku jjajjange Muwemba Mbidde nenzira emabega neŋŋenda ku jjajja eyamuzaala neŋŋenda emabega, ntuuka wa? Ojja kwesanga nga ntuuka ku Adamu. Kintu bonna abo bantu nabo bantu bonna baali bajjajjaffe, bonna bajjajjaffe. Kuba ffenna tuli famire ki? So tewali lutalo. Gwegamba bugambi nti omanyi okuva ku jjajjange okudda emabega ne weeyongerayo paka ku Adamu, mwenna mu mpondere, mwenna. So kubanga eddiini nze sigirabamu luyombo oba n'ebyo ebyo enzikiriza naddala nga tuva mu muntu omu eyatondebwa. Sirabawo oluyombo. Abo bonna bajjajja. Era nziramu kwotinga Bishop Nkoyoyo ye yagamba nti nemwe bwe musaba Katonda wa Jacobu ne Isirayiri, simanyi waani Isaaka ne Misaki ne Abudenego, be musaba mwe wammwe teriyo bakojjammwe oba bajjajjammwe basengammwe
abasinza Katonda ennyo goyinza okufukamira noga nti sengange nakiboneka omukazi wa Katonda Katonda wa sengange nakiboneka Katonda wa kojjange Luutu nga okimanyi ndi Luutu yasaba nnyo neyegayirira Katonda era Katonda n'amuwa omukisa nga waffe wano gwe n'abuuza nti mutemumulinaayo buli kaseera n'abanga Katonda wa Misaki ne Abudunego twegendereze nti tetulina lutalo bajjajjaffe abo bonna bwe tubanga enzikiriza yaffe ntuufu kale nno naye nga mbawadde emitendera gy'oyinza okuyitamu n'amaaso n'olaba ekibiina ky'ogenda okulonda era n'okibuuza nti abange mwe muli ku mutendera kikaakati mumaze emyaka emeka nti 3 twagala kwa kiringa kimwetaano basi olukuŋŋaana nga luggwa nga mwena mukkirizaganyiza Yesu Kristo yeebazibwe amen.